Akakiiko k'ebyokulonda bwe kafulumya enteekateeka z'okulonda kwa 2021 kyaleetera bannabyabufuzi abamu okutandika okulowooza nti oboolyawo akadde k'okunoonya akalulu k'omwaka 2021 kaali katuuse. Wabula akakiiko kavaayo ne kalabula bannabyabufuzi bano era nga n'olwaleero abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bongedde okulabula abo abaatandika edda okunoonya obululu. Abo bonna beenyigira mu campaigns obw'okunoonya akalulu ku ssaawa eno ekyo tekikkirizibwa lwa nsonga nti teri muntu yenna ayitibwa candidate kati anaabeera candidate oba n'ayenyigira mu kulonda omwo ng'amaze okutuukiriza ebisaanyizo byetaagisibwa kijja kubeera omwezi gw'omunaana mu mwaka ogujja. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama alaze obunyamivu olw'ensonga nti tewali tteeka mwe basinzira kuvunaana abo abali mu kuba kampeyini ng'akadde tekannatuuka. Naye kakati amateeka tegavaayo bulungi ogamba nti nga ebiseera nga nomination tezinatuuka nga ebiseera bya campaign tebinatuuka omuntu wakola ekintu bwe kiti bw'agenda mu maaso na campaigninga abazza omusango kirimu. Waliwo bannabyabufuzi abaludde nga balumiriza ng'omukulembeze w'eggwanga ye bwe yatandika edda okuba kampeyini wabula kino Byabakama kiwakanyiza. N'olwekyo ffe tumanyi nti emirimu gy'akola kati agikola nga pulezidenti w'eggwanga sigamba nti anoonya akalulu kye tumanyi naye mubaali n'obujulizi balala mututegeeze. Abantu abeegwanyiza entebe y'omukulembeze w'eggwanga bo baliko enkizo gye balina nga bano baddembe okugenda mu maaso n'okwebuuza ku bantu naye nga tebakuba nkuŋŋaana. An aspirant may consult in preparation for his or her nomination as a presidential candidate. And while you are consulting, you may, 1, carry out nationwide consultations. Bano era bawadde ensonga lwaki okulonda omubaka omukyala mu disitulikiti y'e Hoima tekunnalangirirwa. Naye okuggyako nti y'omukyala eyalondebwa mu mwaka 2016 okutiikirira abakyala b'e Hoima ye yali awandiise ebbaluwa ng'ategeeza nti ye asazeewo okugenda okukiikirira abakyala b'ekikuubo disitulikiti. Naye mu butongole ffe tetusobola kukolera ku ekyo, tukolera ku bbaluwa ya kilaaka wa palamenti kakye tulindirire kati. Patrick Mukasa, NTV, Akawungeezi.